Aba tuleke wabagala baveeyo. It's a free space. Yes. Koko. Management reserves the right to admission. That is it. Like when we come to places like this, we are promoting or chimanyi chona yemo support banachitegeera. Akati eno Sweetland Gardens. Omugagga waayo bwe buzibu. Bwe buzibu tannamanya nti ekifo. I think kati ndowooza abantu omanyi wano abantu bajja ne batuulawo mu mpola. Bagenda okubalabalamu kwakati nze benzija n'entuula ne bashalom awo nga we bali baani. We tujja wano ssaawa nga 5 tugenda ovaawo ssaawa nga 12 3 za kiro. Biru ebeera mu mitwalo nga 40. So kati ndowooza yakufunayo 4 ne bafunayo ne bali bagenda abalinawo 7 akakadde olunaku. Ne bagamba tebalina buzibu nansi. But a person senga omukyalo yakkiriza oliizinga ekifo kino. Someone can redevelop this place. Oba singa asalawo n'adealinga with the right. Kati olaba oyo guy wakasaawa awo waggulu. The money is making there. Ate adevelopingawo buli kiseera. Tunuulira wano wansi ono eyali Monte kati ye Havana. Yali izinze. Monte. Yes. Obadde nali njinoonya Monte. Monte njimanyiko DJ wo. Bw'olaba yakyali oba mwamugoba amanyi ku bigini mwamugoba. Yaddayo wano bamuyise ne bamuwa. Ku Spark gyali. Naye bambi kyemukoze bambi that is very good. Mukute ku bantu. Tugezaako. Koko wabale butatuyita ku Mbaga please. Nali awo. Otandise kasi tumala okutereera. Ndi mu group ya KFM. Ndabe ekifaananyi. Nengamba tekisoboka. Uwa with Koko. Literally yesterday. Nempereza Bina. Nengamba Bina nagamba. I just posted straight away. Tekisoboka. Why didn't you invite your friends? Why didn't you invite your friends? Should I stand? Nega don't stand. Nzijaawo. Ekisookerwako ddala. Abantu baffe they don't listen to analyze or understand. They listen to reply. Abantu senga bampulira that whole month cues aliwo nga tugenda mu mukolo. Abantu they deliberately didn't understand whatever I was saying. No, they said ogenda Kwanjula ndowooza it was kadembo ogenda kukola emikolo judgment official. Nayogera I gave hints of those mikolo. Lwakwati abantu baffe baagala omuntu bw'aba ayogera emikolo agawe banaye enkya tugenda. Obeera okiraba okitegeera. No shalom nali naye ngesimu like Saturday and the next day is the kuchala. Nga tunoonye engatto ffenna. Engatto twazigula aba n'essimu ng'aziwulira bankubira kati kino kiri. Naye obwongo bwe tebwasobola kiconnectinga. And that is awo Museveni waatufugidde ffenna. Abanayuganda Museveni ajja n'ayogera ku kintu ng'agenda kikola. Ne tulowooza nti byassaaga. Nga awo kimala kujja ne kigwawo. Omusajja kale yayogera naye nga zaakizimba. Museveni yagamba nti tujja tuukako wano nga tetulina opposition. Kituufu yakyogera. Tujja tuukako wano nga almost tetulina opposition. Abantu ne balowooza byassaaga. Kati olunaku olwaleero biri awo. Opposition mu Uganda ye Bobi Wine. Bw'okwata Bobi Wine yeko omuntu omubaati ye opposition. Abasigadde bw'owulira ebibwogerwako dealing ze babeeramu n'ebisigadde bonna if we are to go by what we hear and see Museveni yabagula dda. They are a total waste of time. Mulimu abamu bajjanjabye. Just divert. Kati gwelindako kati nze saawa eno benkubuulira. Saawa eno waliwo already kati kankwe camp. Waliwo namyalo bagenda sponsoringa. Ninga ba opposition. Already they are in bed with her. Nti aba MP abayinayo balinga 200 agenda ba sponsoringa against NRM candidates. Nenga era ekyo already kiri sanctioned by the president. Ezo sente ziveewo. Kati waliwo ate General Race bajjo sponsoringa. Wabaawo be bagamba mbu bano ba first lady ye yabaleese. Ne wabaawo be bagamba abamuhozi. Ne wabaawo ate abamu 7 president ababe. Kati awo ne tulyoka tugenda mu bibiina nti NRM yaleese.
So tulina ababeerawo ku independent ng'omulaba ssente z'ateeka mu kalulu n'omubuuza mukama wange ssente zivaawa kuba kati nze nina abasajja abaagala okwesimbawo naye ng'omulaba akugamba Kasuku nina akazimbe kange ngenda otunda wali era nina omusajja kati yatunze nanga Kasuku jangu tukole pulaani ompe bajeti yo yatunze akazimbe ke biliyoni ezi atogenda biyingira motandika nze ngenda mukolera campaign mukolere campaign naye bwe tunatuuka mu ballot paper ati nze ogwange gwe bw'olaba nti Bina Baby ayina numbers Bina Baby yagenda kukolera kyalowooza numbers ze kyezikola naye wangamba politics wamuvaamu ate kati tugenda mu politics season ya politics ya bululu yagamba ssente alowooza ssente omuntu yenna yena ajja mu bululu njagala ssente siyina muntu gwe ngenda yisizaawo bwerere kuba naffe kati wano wetulina omukisa ogaggawalira so kati otegera kyenkunnyonnyola kati kuko I understand wateekawo clues I get it wali oyagala tuwerete ne Bina tetumanyi gwe mugenda n'omukyala wali kyemadde nkunnyonnyola nti abantu asinga bali bagamba omukolo gwatuuka gutya naye kati kiri ekirala mwali mugenda kukola ki ku mukolo nyo twali tugenda kukwata omufaananyi tugenda oyo ekyayi wange muleete wano siri bulungi n'akamu ebyokulyawo n'ogitaddeyo ani oyo nafaananye mufififi yona gwe ova mu kyalo ki Kabale yewammwe tenatuukayo nnyo tebajja kukulaba aba obwina bwe wabba tajja kulaba so naye kasukaali ojja kwongeramukko kyenkunnyonnyola Bina Baby nali ngenda kujja lwaka bwe tugenda ku mikolo tuba tugenda geya I wanted to find out gana Mabina goyogerako go is the girl beautiful yes is she the same lady oba because is it the mama baby oba obono mupya baby bina njagala mmanye anti naye era answer mwazifuna ewaka gye mwali answer mwazifuna kati kiki ekyali kiyaleeta ku ate njagala ndabe live ate answer singa mungayi twali twagala lya mmere nandibategedde naye live era tusobola ogiteekako ne mulaba because bannaye nga watuwaaniranga kati nga naye njagala ndabe naye omanyi nakkiriza nti eddogo that was a big step kuku people thought bakuteeka ku gunpoint ani omukyala kijangu tukyale mbu okukyala ng'akoye kuku era n'agamba kuku this time round nange njagala nanti kadde ekisinga obukulu kiri beekiti ebyo byonna byonna byogerwa omukyala mwagala ate naye anjagala that one I have 100% assurance about it kati bino ebiddako ebisigadde byonna bibeera bigambo by'abateesi abatuula eyo buli omu n'ateesa you know nze nange njogera era ffe tuteesa era Bina n'ofuna wano boyfriend wo ebigambo bye tuyinza otutandika wano tekamusaanira tekakola ki naye olina otegeera nti byonna byonna gye biggwera biggwa muli bameka babiri kuba ffe eno abateesa bino byonna byonna bye tuteesa bino byo bitetugenda kujjamu aye tojja tujjamu so nina okusuubira tuyina okwogera ebigambo byo birina okwogerwa ekitegeeza nange sigenda bayita abo batuyagala totuyita omukolo gugwo ate gwaffe binaliikinga ne balaba omusajja era bwe binaliikinga nga mutandika kyewakola kye tusooka okukola ne tupostinga so onterese ne tuteekayo sikutereka onterese ate nkuterekera that very day ffe tutambula kati onterese lwakwa kye nakola kasakafulu babe kati nze kati nina ekintu kimu nze olunaku nga bwe lujja bwe ndukwata one day at a time okitegedde era bwe nkera kuba kyanga Bina oyanjudde omusajja katuba ku kwanjula si pulani nga nti Bina lwali yanjula lwoyanjula omusajja awo ffe wetutandikira ebigambo byaffe ne musiisiikirizaako Bina osobola okwanjula omusajja noba ku mukolo twakapostinga a prominent figure n'afa gwe ne tukuta tukomezaawo aye ne tudda kwoli by the way true tegedde ebikolo gyaggwa tulina okwanjula ate era ne mu kwanjula temujja bbaayo eye
Waji. Yeah. No, why? Never me, that is not nice. Friends. You understand? But friends bange sijja bayita ku mukolo. Ola ne ba relatives abamu sijja bayita. Right. Ngane tuli anyo kuko. Kati challenge eriwo. Njagala kumanya yakyusiza Gomez meka. Ebyo muba mujja biraba. Neda njagala ndabe ebiri live. Rest yaga kwita mikwano na family. Abamu. Budget. Neda kati contributing ekali. Ate saagala bya contribution budget. Because you see, for Abana-Uganda ekitusibidde mu bwavu kyekyo. Omuntu nze nali ndabyeko embaga y'abantu 8. Ezo zibeera bweru. Civil wedding. Wano wennyini. Embaga y'abantu 8. Kale tugambe twegulire ebyo. Ate uliriza kyengunyonyola. Ate nga akoze embaga bagagga. Ne bagenda ku Sheraton ne babatimbira awo abantu 8 10. Taata w'omuwala. Mama yali yafa basista ba taata wolinga babiri. Neno ne bano omukolo ne guggwa. Ne bakola ekintu ate nga balina ssente bulungi. Ne bava wano ne bagenda Zanzibar ne bahanimuuni nga ne bava Zanzibar ne bagwa France ne bagwa Spain. So kitegeeza nti ssente baali baziina. Naye kati bino eby'emikolo gy'akajanja okwagala oliisa ensi yonna tebakyabikola Bina Baby. Right. Bina Baby ne b'obeera ng'oyagala nnyo okumpaayo miliyoni. I want to ask myself, miliyoni eyo benjigulamu kamera nenjongera ku production ya Kasuku live. Otegede kyengunyonyola. Okay. So ekyo nali nakibanyonyolera mu Kwanjula njagenda n'abantu ekinene ennyo. Aga. So esagaza extravagant weddings. Ebyo si byagalira ddala. Kati olwo embaga ebeera etya? Tunange binsobedde. Embaga ejja kuba y'abantu 2. Okay, that's fair enough. Omukyala 10 nange 10 tugende mu maaso. Sobola kubeera y'abantu 2. 2. Fair enough. Embaga fair. That is not wakwanga kati. Because now let me tell you Bina Baby. Embaga y'abantu 2. Serena ejja nekusaba emitwalo 15. Nga toliiko. No, even though it's my wedding, then my wedding and njagala ko bantu batono. Yes. My wedding. But what if I Bina Baby. The business of funny fair. The business of funny fair erina okuggwaawo. Fun fair. Era nze ne bino ebyokujja abantu 1000 mbubabuuzabuuza. I'm contemplating bijjawo. Be mutuuka be muti nga muyingira mu nnyumba. Gino emikolo egiddako wano nga bagikola. Anti bayitino okufuluma ebyokusira si bya I'm contemplating obutabiteekako listen, we have to kyenkunyonnyola njagala kukola kiri kyennyini. Kale nze ne Bina byonna tetwagala bikola. Abaagala okubuuza babuuliza mu nnyumba wano. Nti banaye tulinayo nga tutudde mu ddiira awo. Naye Kwanjula si gw'osalawo omukyala yasalawo. Anti kati gw'ojja laba tofaayo. Ate anaayanjula mpewo. Kaji. Okay, so but the idea is good. Bwe tukkaanya nti kino kye tugenda okukola. Oli wadde mbotuuka mu kiddala bw'olaba bakivuddeko gwe n'osimbula n'ogenda. Naye mukama kuku. Iye. Obulamu bw'ensi. Kati tugenda kukyusa mirundi eme. Abajja okubuuza bagenda amanya emirundi gy'agala okukyusa. Asobola okukyusa ng'akyusiza mu bantu be. Bwe tuba tukkaanyiza ku kino kye tugenda okukola kye tujja okukola. Abagenyi okubuuza be badde. Because why? It's just one day. Yes, it's one day. Memorable. Ekisinga obukulu muba mweyagadde. Osobola okukola ebyo byonna by'oyagala. But for me, I don't think about I find it so extravagant. Because Bina Baby. Kati Bina Baby kankuwe kino. Uliriza Bina Baby kankuwe kino. Tutuuse we tulaga ku ssaawa 7. Tuyingidde mu nnyumba. Tubaddeyo 1 hour. Otegera kye ngamba? Mu that 1 hour betuze nabo balya naffe tuli eno bazadde boogerezeganya bakkaanyiza biki tukuzadde wano. Ompuliriza bulungi? Tumaze okulya in that 1 hour. Oluba ofulumayo nzija na mugole kutuula wali bano nga bakima bintu nga tujja bannaye tweyanziza nnyo keeki nga bagisala nga tuggalawo. Senga. Do you know that byonna biba mu nnyumba ebyo. Bwe tuggalawo wano kasalaga nti bannaye abako tweyanza nnyo tweyanzeege nga we pack and go. Nga olwo obukotu bweyambula. Nga disiki etandika. Nga toddayo togenda. Africa band yabawali. Ye mukoocho anti kano wano wabeera bakuzadde. Iya mangu. Kati bino bagamba anti awo omuntu akuzira ab'omu. Mama addeyo ewaabwe.
adde wabe tunamuyita mukolo guwedde kuba tebaana abaana atukwasa obuko wano asooka afune gy'alaga eshegeza n'okwanja tekushabeera waka because kubadde kulina kubeera waka w'omukyala ewaddala kati yayingiremu ekisenge nga bwawulira anti kati kyetukugambye nti maama asooka adde ewaabwe abeere ne bakadde be gye bamuzaala gye yavaaatidde fe wano tugumenyeke kuba batugambye batuzadde kati tuli baana wano si bekibeera omuziki gutambule ye kati wano be muyingira muziki nowera 10 mumaze wano omuziki nga mugumenyeka ndongo disco ku disco bano bonna be mbamwagala oleeta Juliana David Lutalo baani bonna bayimbiraawo ebyokulya n'ebyokunywa ne biryoka bitambula and you have a wonderful time omukolo nga guwedde naye muddaawo ne mudda ku bunkenke omuyimbi azze atutte eddakiika 4 abantu bakooye abantu bakoowa gamba n'omuyimbi okulwawo okujja bagamba n'abayimbi balwawo n'okujja bala n'obutajjira dde kyamagero oyo ku mbaga ya Habert nga eri ku Serena omusajja akitaddemu ssente ze kyamagero n'atugamba embaga sigikola nga sirabye mugole musajja na mukazi ne mbayita ku Serena ne bajja kyamagero n'abagamba embaga ez'okukola speech 2 teziriiyo sizikola oluba okuyingira beti keeki tugisala ontegedde bulungi betumala okusala keeki of course awaerawo bubreather abayimbayimbamu awo biki speech ya mikwano gye speech ya taata ne maama saidi ya taata bawaddeko taata ne maama taata eno ne maama ne boogera nga tetunalya ne tugenda ne tulya kati bwe twali tulya speech za bina baby twakula naye kweziri ku screen zizanya yes please omugole embaga yaliyo lwe balangirira Museveni nti awangudde akalulu kati jjukira ne kyamagero yalina n'okugenda okukola ekyambugo twayingira ssaawa omala okulyawo biki byonna saa 10 Silver Kyagulanyi akomezaawo abo abagole ne Lutala ayimbyawo kwaliko naani omulala bannanga bale kujja ne bagaba keeki awo abagole ne boogera bombi ssaawa 10 n'ezi ladies and gentlemen saha yasembayo ayimbyawo abakomezaawo awo ku dance so now we can mix and mingle ebyokulya n'ebyokunywa omukolo nga gwawedde dda ebyokulya n'ebyokunywa saawa 12 kati abantu nobawako extension kano nti okuva wano paka saa nga 2 saawa 3 muba mu ruumu. So what I've seen about your Kwanjula every culture which we bakola obyagala bere in a space literally 2 hours engeri gye birina okukolebwamu 2 hours munda mu nnyumba wali mu ssaawa emu muba mubimaze n'okulya naye ate Kasuku ekirala kyenjagadde ku kino kyenjagala ideale naye sinze nsalawo naye ku wedding kyoyogedde kyembadde njagala nti no bamaama okimanyi no speech zaabwe tetwera ziwuliriza tubeera twagenze dda ekirala kyenjagadde nti abantu abamu tebatera kulya naye wakuba mmere siwuliddewe ewama nga walinga mikwano abantu baba bakooye ne screen omanye ebintu ebyokuteekako ne screen ogenda n'oyita bina baby oliwa nga bina baby simanya akyali eri ate abazungu bo bakyanguya bo bagamba twagala speech ezi 2 ebyo busimana kula ne bina baby tuvuddewa tulindeko ku birthday nzate embaga tulinde mukumanyangana tujja kutegeeza nze embaga eyange buli omu sente z'ogenda okumpa zitereke osasule tutuuka wali ku reception nga tubeera mu kifo nga bwe kiki by the way ebyo waliwo n'abantu ababya adoptinga nga tusasula ng'osasula emmereyo n'osasula drink jana cake oli ajja n'abala nti embaga tugenda gikola mu Feb n'abategeeza nti by January pledge zirina okuba nga ziweddeyo kati ye n'abala nti betubala okutimba kulya kunywa biki buli muntu aleeteyo emitwalo 2 Okay. Kati bino twakula ffenna si baffe twasigala mu kyalo twagenda mu maaso ojjalabe ebifaananyi linda video ate oli mu kyalo ekikuleeta ku mbaga y'omu kibuga kiki linda beba maama tweyanziza nnyo baba yakuzaala waani abeerewo baba yafa tujja baweereza maama muto maama mutatuleke bakojja baata abo bonna basi posta
batukuza kola speech ku mikolo. I think oli mutu kwanga basinga ba pledge nga tebasasula kuku. No, but the thing is ate ne bajja ne bali exactly ate nga pledge togenda gimusaba. Ntosobola. Kati ekikulu kyabena kiri bekiti. Tulina okutandika okulowooza ku how to avoid wasting time. Yes. And money. And money. Then nebirabo. Njagala nebirabo nawe tubiteekemu ofunenga list y'ebirabo byenjagala bino ebyokwetanga buli omu bantu 10 muleese bikopo. Abala muleese bujjaga wakiri olekayo. Awo tuba tususse. Lwakwa nekira abantu baleeta n'ebirabo nga olusi pastor Bugembe yali atugamba ebirabo ebimubeeramu ne lwaki batuwaamu ssente. Wabeerawo mobile number oba momope. Kubanga basinga bava mu mbaga nga balina either dates bali mu stress abamu ne beekyawa. Kumbe you wanted to impress for one day. I think you're right. Nene kati babeera abala tubaala tubasanyusa tutya lwakwa kati olaba Kasuku. Kasuku nonze nkyamunyigidde deep down here butampita. Ate wuyo agambe ne Kwanjula togenda kujja. Aye ne Kwanjula wuyo aganye. Kati nze Christmas era ngenda beera waka wange. Ngenda beera waka wange. Togenda mu kyalo. Jajja eri gy'abeera either agenda kujja eno oba tumusupplying ebintu. Abeere happy. Twagala traveling ne family. Nze ate we nina olaga era ntambulawo butambuzi. Kyandibadde nagendaga. Benkera ku makya saawe muzigenda wera nyanga ntuuse. Olinga fa abagenda kabale n'enkoko. Naye anti kati bino byonna by'onoobiraba. Because of the current economic situation. N'obutasiima bw'Abannayuganda. Omunnayuganda ojja n'omuteekamu ssente. Olaba abantu in this country is where you find people who feel buying them a meal is an everyday thing. Oli n'omugamba nti atulina wano omukolo nalowooza nti emmere tugirya buli wamu. It's not a big deal. It's not a big deal. Okitegeera? They don't attach value to even the simple things we do. Yensonga lwaki I changed my mind. Actually this year ate ne next year ngenda kukyongerako. Nasanga omusajja n'aŋŋamba nina situation gye nafunamu mu family awo. Antu nga ebigambo byali bitandise oyitiŋŋana awo. Omusajja anko wange n'aŋŋamba obuzibu bw'oyina abantu obawadde nnyo obudde obeewadde nnyo. Kati abantu babeera balowooza either obeeragirako oba tolina byakkola. Okitegedde nti bina baby for example Christmas etuuka n'otaking a courtesy n'okubira sister wo n'okubira cousin wo biki mujje tubeere wamu kuba gwe obusobozi obuyina. Okitegeera? You tell them come on ne balya ne banywa. Kati abantu bo babeera balowooza obeeragirako nobeera balowooza obeesibyeko. Kati ogenda owulira eyo era kati nogamba kati no abantu ne bata osanga omuntu nga mwavu naye nga alowooza gw'olina n'omukubira essimu. Yes please. Ye nga alowooza omwegulako. They don't understand nti kati gwe Katonda akuyambye nakkwatako nosalawo okola eki. Kati awo disi abantu bonna nembeesalako. So you're not going to make any phone call. Focus kanditeeke ku family yange. Gamba bane bajja ne banika nogeya. Emmere nga yali atuwadde butini. Okitegedde? Abantu abantu ne balya ne banywa. Aye ne balowooza nti gw'oli musiru. Ebyo biri mu family zaffe, mu mikwano gyaffe. Nayinanga abantu ng'oli akkubira Kasuku kino kibadde bekitiyo ate ogenda owulira mukyala we byayogera n'ogamba kati nentegeera oluusi Katonda abantu abamu abaleka nga baavu ffe ne tubeesibako tugezeeko basika. Era omusajja the same analogy guy gye yaŋŋamba nti when we ask God or our ancestors for something, we are raising our hand like this, and He's pulling us. Now the problem we get, aye tulina already abatuli eno ku magulu oba tukwata okugulu naffe tulina eno betusika. Kati Katonda akaluubirirwa oyina bwonsika ate naye agezaako kusika. Nagamba ono alina ebizibu bingi kamukoleki. Tulina okwebuuza oyo waaki Katonda teyamuyisaawo. Kati abantu olina obbalekamu oluusi bina baby nga sente ziyinza omukyankalanya. Kati byeimu n'ebyo eby'emikolo oyita abantu ku mukolo ne batandika leero batimbye biki binaate naye ng'oli omuyise mu mutima mulungi. Kati olina otunuulira kati tulina kwogera no you can talk naye kati abantu bagenze tebakyabayita
kubeera mu kubayita n'obutabayita era tugenda kwogera ekyo lwaki tebampita ku mukolo gwo si kyenjo okugamba naye nze kyenkunnyonnyodde kitwale bwoti abantu bangi Bina Baby anyway tetusiima abantu bangi then another thing Bina Baby this because you do it out of love naye ate oli n'akatono kolese nga ate gwe omulowoozezaako ate nakagaya ate yandibadde agamba bambi gwe twawulira abantu oli n'agamba nti yajja wano ne yeereese emitwalo gye 10 tukole tutya nomugamba muganda ng'emitwalo 10 ogimanyi nze nina ebintu bye sitayogera nze soogera ku ssente soogera ku ssente Bina Baby omuntu ne bampa buwi mutwalo ayina kyabanyambi nze soogera ku ssente naye osanga abantu eyo ng'oli ateesa omusajja atuwadde emitwalo 5 atumanyidde bumanyizi twale tusuubira atuweyo obukadde 2 n'omubuuza temubuyina kati gwe ki ekikulowoozesa nti oli abuyina okitegedde yes kati abo be bantu baffe kati olina okwasa esinga abantu b'oyagala otteekamu essowaani y'emmere bagikuguza emitwalo 7.5 times 500 people is it worth it bemukola omukolo nga gwa abantu 2 teguggwa oba abantu 10 naye babeera 5 guggwa oba teguggwa ne mugenda mu maaso kati bano abalala era nga bola bembasanze nga tugeya mwanyiigira kati tuli ffenna tetuli ffenna naye nga nze nkyanyiza ojja kumala onyiigulukuka ebbina just give it time bw'onootuula wansi otegeere nti naye yali mmere ojja kwekwata ku mutima okite naffe tulina be twanyiigiranga tebakuyiza ku mukola ino maybe I was not priority ate n'otakiteekamu ntondo nokkiriza yes Bina Baby abantu society ffe nze nina ekintu kye nayiga kati you're not tebakulabyemu makulu naye tekijjaawo kubeera nti kyaliiwo okitegeera because tulina challenge emu there are people who assume that we are there when we are not ekyo era kyetegereza nnyo people assume I am that important when you're not that is one abalala jalanga nti Kasuku tuwogera naye nga Kasuku yeesala amwogera naye nga is there yes assessment natandika ozikola omuntu n'afiirwa baziika Masaka notulaansi nogana ekyo ekintu ali Masaka really omuntu alina okwanjula kuli hoima no assessing a relationship yo naye nogamba sente zino zingenda mumoteeka muziri wapi ate kati ebyo ebyakajanja bikolebwa baavu abagagga obalaba yakugambirawo nti Kasuku kwolo siriiwo nina kiprogramu kyenina kwata 5 nakivaamu nze nagutandika nange nkugamba kwata 2 yes we need to assess the friendship mulimu abamu abatuyita waliwo kati omukolo ogumu gwe nagendako nga n'omuntu mumanyi waliwo abajjuza obujuza numbers nti ayagala balabe Bina Baby yazze Doreen yazze naye bw'otula nsi ne weebuuza nakimye eki wano ogenda olamu nga beebaza abantu abazze tebakwogerako n'ogamba naye ekituufu ekyali kintutteyo kyali ki nekakuggwa abantu kiri ekintu nga tuba watumesendeza transport twali tugenda okukozeseza fuel naye nga kugamba njagala obeerewo nagamba abantu ensi togiteekako nnyo maanyi kye nali ntegeeza abantu beemanyiize kati nasazeewo to renovate or to redo my home nategedde ekintu kimu betugenda mu hotels zino we spend a lot of money in those hotels waliwo omwami wa Lighting City yawo aina Lighting City they advertise with me Lighting City so I looked at the lights ngangalanga naye nga sigayina netunulira beauty eri mu dduuka ly'omusajja oli so when we go to these hotels ne madam tugenze Serena Mestil Skies notunulira you feel like you don't want to leave naye nga ebintu bye bakoze bitini they get how they design those beds ne bateekamu amataala the comfort of the chairs yes but these are things Bina Baby we can afford
If you take your time, there are things, these are things you can afford. You can create your own hotel at home. I noticed. Waliwo kati ewaka abayina mukwano gwa gwemanya ina gazebo. Bolaba gazebo eri. Yes. Bino ebintu byonna. Nate bolaba ngokunganya ne sente zonna zobeera oteekayo. Nemunange you can make it if you're focused. Ogenda right, it's worth it. Yeah, I noticed. Kati buli lwotereze wo bina baby ne bobeera mu kazigoko. N'okatekamu buli kyoyagala at your comfort. Ojja genda olaba nga ebintu bino oluusi ebikubye endoolo. It's not worth it. It's not worth it. You'd rather stay home and you enjoy. Otuulaga oyina TV yo 70 inch. Nga tulinga kanso silver Kyagulanyi. Mbadde wali ku LG. They have a 70 inch oba it's at 4M. LG. Really? Mbadde ku LG. A 70 inch. Ngeri promotion. Babisaze. Wano kwa Kashiano kwa Appliance World. That's a good deal. Bayina bino bigundi ebyeggula bebiti bi fridge milioni 5 kinene bulungi. Kati ebintu byetugenda mu hoteli ne tugwa amatu. I know. N'onyiga wano n'olabanga ice afuluma. Ice. Water dispenser. Naye 5 million nga si nyangu. Ate si sente ntini, but Bina baby, I want to tell you this. If you focus. Bina baby, this is money that you have. Gora kuba nti bukuziraba wano oziraba nga nnyingi, but it's money that you have. Oziyina abantu abasinga sente zino ezikola bino ebintu tuziyina. Naye problem gye tulina eri emu. Either we are stingy, we don't have information where to get these things, we are ignorant. Ignorance as well. We are illiterate. We don't appreciate. Not illiterate. Not because nukankubuulire buuza bano bankuba kyeyo bajja kukubuulira. They have these things in their homes. You go to someone's home in South Africa, in London, where they have these things jebiri. Yeah. And then when will you plan for your kids? Eno ye planning ya kids esooka. Renovating. Gye tuliko mentality. Whatever he's putting in the house for is omuntu omulaba wano akugamba agende Dubai. Yes. Naye era akyajja alwanira engoye okuva ku kabotiki ka wano. Akyayagala alwanira engatto y'omwowino. Yes. Gye bayambaddemu. Naye nga tava ku nnyonyi amaduuka gyegali. Ontegera kyegamba. Abasajja bali wano ng'ava wano genda Italy, Dubai wakugula ngoye. Yes, because they appreciate the quality. They want their money to work for them. I think I've seen that with Juliana Kanyomozi yatugamba. Nti for her she goes like once. Umwakanagana na shoppinga nakomawo. Kati kimuyambako kubeera nga tasanga kasawo wali nayagala akagule. Anti kadate Bina baby kino kankikubuulire. Tewali kintu kisinga kuluma enga mwana kuguza wano ngatto eya Jordan. Nayagala agikuguze emitwalo 35 n'ogenda mu dduuka ebweru eyo ng'engatto ya mitwalo nga 2 agawano gamba ate nga gyakuguzizza dupe. It is after you move Bina baby. Yes, that's kiringa bolaba zino brand za TV ezazze zino empya. Omala kuteeka ezo zi Toshiba, LG, Samsung, Hisense ewuwo n'olaba kyekuwa ngeri bagitekako 4K naye ng'olina ozibirizamu bwete ekifaananyi tokitegeera. N'oteekako TV wali n'olaba ekifaananyi n'okkakkana wekka. Kati ffe mu Uganda, I think it's ignorance, you're right. Yes. I think and we have the money. We have the money, yes. Yes. Olaba kati abagagga beeyunidde nnyo ezo zi German cars. Kuba amanyi nti spare ngenda mutumyewa e Dubai. Antuukeko wano mu nnaku nnya, they repair the car. Naye so bw'okutandika okugamba abantu bafulume buy Uganda, build Uganda. Eneekola ddi? Anti kati kyetwagala bakole match the quality. Ndi bwe ndaba omufali emanya ekitanda wood abeere nga have you seen kati nze example ya buy Uganda, build Uganda tunulira rose form. The mattresses are good. Gwe genda ofuna omufaliso gwabwe ogwa spring. Oh yeah, spring mattresses. Owulire bw'oba bwebaseeko. Oshegeera. Orthopedic bayina. They have orthopedic mattresses. And they are good? Yes, yeah, they do. Nagugula like 9 years ago. Waliwo omugongo we gwannumira. Nengugula ng'eno orthopedic eno nnomo wansi. Ng'osobola okugukyusa. Nange nyagagulayo bangambye 1.6. Yeah, gye giri 1.6, 1.8. Naye ya company ndala. Ojja ggula ogwa rose form. Omuwala yangambye 1.6 ku factory. Kyokka bannaye rose form engeri gya edda nga munne nga tusimba line ku crest form. Kati rose form naye yaleese
Yeah. Munenga bakugamba next year. There are companies that now are improving because now technology has come. Yeah, it has. Technology has come. So kati obuzibu bwaffe nga ffe ignorance, mentality, stinginess, naye ng'ebintu ebisinga bye twetaaga abantu kati balina swimming pools ewaka. And it's very small money if you have it. You just need to talk to the right people. Swimming pool bagikuzimbira ng'ate n'okwebikka yeebikka. Nga n'omwana tagenda gwamu. Omukozi wanajja n'agibikka n'agenda. N'obeera nga you have your joy yawo. Gw'omanyi kye kitegeeza ng'olina mukyalawo sawa nga 4 ez'ekiro ne mugwako mu mazzi awo. Bu champagne ne buyitingana. Kyekubuulira. Ekyo nakirowoozaako lwe nagenda nensasula 700,000 nga bitwalo 10 per head. Nagenda okula nensasula Water park. Ojimanyi? Njimanyi wano waggula ennaaya. Ne mali noteekako n'emmere kakadde kamu ne kagwawo awo. Butereevu. Kakadde ne kagwa. Kati babazungu awo we baabigondeza. Buli kimu akikwata n'akiteeka ku backyard ya swimming pool, ka basketball court, ka jacuzzi, n'abeerawo awo ng'ekimuzunza takiraba. Nga maybe to ba networks n'asalawo networks oba on a lazy day arasobola genda mu gym. Ate batuuka they program their lives, those people. Yeah, they do. Ate kati n'abantu n'abagagga babyadoptinze. Ffe wano kati ffe tukyalowooza nti just omala gazimba nnyumba n'oteeka awo. You can build your simple house 15 n'okazimba bulungi wali n'oteekawo ka swimming pool ko munda n'oteekamu jacuzzi because kati abantu balowooza bijjakuzi bya ssente nnyingi babitunda kati wano.